Tiyene nga mugamba mutya lamusizaako nnyo mbadde embuze naye nga sigamba nti nabeerabira but just mbadde nyina akantu katono nnyo ke mmaliriza nkomyewo era omusomesawo banaaye empandiika ekyaganye twasembayo okusoma ng'ennaku z'omwezi 11 ennaku z'omwezi nga lumu ogw'11 kubanga mpandiika so oba oziraba awo then tuzeemu okusoma kuba twakoma awo still nze ndaba ng'ebintu bikyali bibi gye mba mpise ne ku social media then era still tukyayimiridde awo wakyagaanye. Nyina vidiyo empanvu ejja kubeerayo ku YouTube channel yange naye kati eno yennyimpi so ennyukuta ezo buli oba owandiika olulimi Oluganda gezaako olabe nga bwe ntadde bu alo buno obulaba kano ka alo kalaba ne kano ka alo so tuli wano ku mateeka agafuga L ne R so L ne R zino ennyukuta ziweererwa walifu walifu A, E, I, O, U z'ennyukuta eziweerera ki walifu y'olulimi Oluganda naye still bane mukyagaanye kati ogenda n'otunuulira nti here banange zo zigaanye zo zaagaanira ddala ennyukuta zino so mbadde ngezaako okuzitunuulira bw'obanga otunuulidde R egenda neno buli wowandiika ekyo kimastering nti bwemba mpandiise R erina kgendako neno ennyukuta I ne I bwemba mpandiise L erina kgendako ne A ne O ne U ndowooza ne bwenkomaawo amannya Nakigozi Erina omuwala w'omugenzi Samuel Kiwenjula omusomesa nali njagala nnyo somesa olulimi Oluganda kuba ndumanyi bulungi I got D1 nafuna kamu mu senior 4 nensagambiza era nja tumirako kyange Kaziba Patrick n'omukyalo oyo omulala mwerabidde so mbebaza nnyo actually omwana yansomesa Oluganda ku senior 1 senior 2 yafaana kiringe ali mukama munze mirembe muzeeyi w'emisimbe eyo so yansomesa nnyo olulimi Oluganda ku senior 1 kati nentegeera nnyo so era safuna buzibu nabeera Kasaka Secondary School, Fisher Branch Kalagala High School ne St. Kizito Banda so amasomero asatu genda somerako secondary St. Kizito Banda, Mityana, Man then Busuju then ne Kasaka Secondary School and Fisher Branch Kalagala High School so I salute you all OGs and OBs and my teachers.